n'agamba abitegedde Kenzo wakitegedde nti tuli ba demoter ne bateesa tuli ba promoter Abtex promoter Eddy Kenzo wakitegedde propaganda wagenda kukoocha naye nakwasizza bajjo alimbulula obulimba bwo n'abantu bo. Eddy Kenzo Musuuza Alien Skin yakuwangudde n'abayimbi bo bonna ate ekyali rawundi 1 wakyali rawundi 2. Alien Skin yawangudde abayimbi ba Eddy Kenzo bonna kakati bakube nokawuti yasoose ate ovuddeyo ne propaganda ogenda kugwa naye ng'era biwagudde rawundi esooka. Eddy Kenzo n'abayimbi bo mwetereze mulwana na Katonda kuba Katonda yawadde Alien Skin amaanyi agaliko. Weekend eno jinja weekend eno Friday eno jinja 16 jinja City at Danger concert Nera Saturday eno nga 17 Mbalala Saturday eno nga 17 Mbale Sunday eno Mbale Sunday eno 18. Ebisigadde tujja kubitegera okutandika n'enkya. Engeri gye muli nti mwebase kambaleke naye batikitoka mwenna sirina benyinza kubeebaza aba Facebook mwenna babuloga mwenna babeereddewo oyo omwana mwazze kulaba Alien Skin mwazze kulaba Kineke temwagala kumanya birala kasita biba promota omulimu gwe nakoze ogw'okumugattako nagukoze ne ttiimu yange bajjo event ogwo nagukoze kakati bano abateekawo propaganda ate boogenda okutunulira bonna abatambuza propaganda bakibiina ekimu mubeetegereze bonna bakibiina kimu kitegeeza ki bagezaako okunafiya naye mbebaza propaganda oyo mwamuganye era mbasaba mugende mu maaso n'okumugaana amaanyi mwe mwawadde Alien Skin amaanyi aba Facebook TV ya Facebook siina kyensobola kubagamba. Alien Skin temuba kubeerawo tiyali badde wa nsonga tubeebaza nnyo aba Facebook era mbalengedde mutandise okuliwa amazzi mu propaganda waabwe kati bali mu kutambuza ekifaananyi ekya Abtex n'ebbalamu kya myaka nduzanga ku mukaaga emabega naye ekyokuba nti mumanye ekyokukola mwebale nnyo aba Facebook mwebale nnyo bali ku TikTok mwebale nnyo mwenna amagye ag'eri sayidi eri emagere Sky Soldier webale nnyo Tawa mwebale nnyo Selector Eddy mwebale nnyo Eddy Mutwe ani musajja wange ono Mitani Soldier ani ono Ghetto Speaker yabaddewo ku kiddo KI omukulembeze saagala kwogera abantu olw'ensonga nti mwenna mwakoze nga ttiimu Superstar Juko essaawa zino ebintu si byabufuzi essaawa zino zakubeereramu omuntu oyo anyigirizibwa ssaawa anyigirizibwa okumuteeka waggulu tumufuule hilo era mwakikoze ne mukiraga yabadde statement y'amaanyi Freedom City yabadde statement y'amaanyi nti omuntu ali wansi tasaana kunyigirizibwa n'onyigiriza omuntu notuba n'okumukuba oli olwokuba olina amagye olwokuba oli buyinza n'okuba omuntu walikola ekintu okulumya gundi n'omaliza nga muyambe mwebale nnyo bannayuganda mwebale nnyo
kusitula alien skin mu myezi mu 6 mumufudde ow'ekitalo mukole kyemwakoze ku alien skin mukikole ne ku balala abanyigirizibwa. Abtex sijja kwewaana idea nagireeta ate negiteeka mu nkola neva mu statement naye namusanga obwedde waali waggulu nemwongerayo waggulu ne ttiimu yange omuli bajjo event oyo twamukwasiza omulimu gwa kuyiwa mazzi mu kibozibozi kya propaganda kya Eddy Kenzo Musuuza. Eddy Kenzo Musuuza watugamba tuli ba dimota nnimi zebakitegedde nti tetuli ba dimota tuli ba promota. Abayimbi bo bonna bonna alien skin omuntu omu yamuwangudde ate kano nkaba kugamba Eddy Kenzo Musuuza mwabadde mugezako okustopinga concert naye Katonda yabaddewo, Katonda n'aboogererako ne muganya ogistopinga. Gwe kennyini nnyini pulezidenti yeeyita pulezidenti w'abayimbi wadde owandikidde poliisi egistopinge naye simanyi kapasite ekigiwadde omuwandiikiramu okustopinga concert eyo. Naye nkulayirira Eddy Kenzo Musuuza konsati zonna bebagezaako ne bayimirizaako konsati emu Eddy Kenzo Musuuza ne ttiimu ye ey'abayimbi abalowooza mbu muli bannene kemugezaako okusitopinga konsati y'omuyimbi yonna eya alien skin kolola ogenda okitegeera nti embizi simba kimanyi kyonna kisoboka naye kugezaako sitopinge konsati kubanga gwotaddewo pressure ebanga federation yamwe mwagireeta kutwala kutereza kisaawe ky'abayimbi emusic industry okutwaliza awamu. Lwaki olowooza tiwaliwo abalala balina okukola abalala balina kukola? Alien skin mukama akuveemu mu stopinge nga bw'oteekateeka naawe togenda kuba ku stage. Bwe muwulira mwenna nti alien skin balina show gye bastopinze omusajja gwe bayita Eddy Kenzo ne banne bakolera be banaaba bazistopinze naye tajja kudda ku stage. Eddy Kenzo wokolera ekintu kyonna nostopinga show ya alien skin togenda kudda ku stage. Kale kantu kulalivu ngeri gye mwebase ennaku z'omwezi show esooka twabagamba ffe tukikosa tuzirangira ennaku 5 ekyafaayo twakimaze. Friday eno Jinja ekifo tugenda kibagamba enkya. Friday eno 16 Jinja. Saturday eno Mbalala ekifo tugenda kibagamba. Sunday abantu b'Embaale ekyo kiwedde. Aba TikTok mwenna mikwano gyaffe mwe mufudde alien skin ow'ensonga ffe tetulina maanyi we mutali. Aba Facebook saagala kwogera muntu n'omu naye mwenna ne mweditinga obulango nga buli kyemukola kigatta ku kimenke kyammwe. Olwo bakitegedde nti si kirungi kunyigiriza omuntu omunaku oba omuntu atalina maanyi. Mwakikoze okumukkakkanya naye Mukama mweyayise okumusitula n'amufuula hiro. Mwebale nnyo mwenna abali ku Facebook, mwenna abataddeyo Kawa, Sky Soldier, mwenna benjogere ne besoogedde mwenna. Eddy Kenzo ne ttiimu ye abatambuza propaganda mwenna kirungi muli bakibiina kino. Ffene tetubalinaako mutawaana Balamu, Eddy Kenzo n'abalala abali ku social media abagamba mtu akoze akabali naye akabali bwe tuba twakakoze nga bwe mwagala okukiteeka mu bwongo ne kasitula omuyimbi waggulu kitegeeza obubali bukola tubongeremu abayimbi baffe basobole okusituka kubanga Palaso yali akoze akabali akuba omubanda alien skin alinnye akabali ne kamulya kakati era muvuddeyo n'ebibozibozi mwe twakoze kabali bikaba nga twakakoze ne kasitula omuyimbi ne kamuteeka mu bire kitegeeza obubadi bukola naye nga ffe tukkiriza mu bubadi tetunanasoba lwaki tuli mu bubadi. Omwana essaawa zino enamba 1 enamba 2 enamba 3 enamba 4 alien skin enamba 1 mu Uganda enamba 2
namba 7 namba nyamba ku 5 alien skin ayinza okujja ku live ku Lwokusatu akonfaminge program Tujjeko naye nga weekend eno ab'Ejjinja Friday mwambale engatto Friday no 16 Saturday ab'Embale abanyankolebe Saturday no Mbalala Saturday no Mbalala abanyankolebe Mbalala abana beka alien skin Kimenke musimbuzize muleeta muyimayire erinnya lya ensonga lwaki baalituma pulezidenti waffe mulonde eya bibo lya nsonga nnyo ekintu ffe tukirimu ffe twefuula tetukola katemba Mbale Sande tawa lwaki siva ku live eno ne Sky Soldier mwakoze ku security yange mwebale kuwagira Alien Skin erinnya no lintawaana Alien Skin Kimenke Friday eno concert City at Danger concert neera mvudde ku live mwebale nnyo mwebalire ddala twegweko weekend eno newsa date newsa olunaku naye mwebale aba Freedom City poliisi byemwakoze byayiseemu okugala emiryango abantu basobola okugendako ebigogo mwakikoze naye temugenda kuwangula mwebale nnyo mvudde ku live